Nejjebuli eno abasuubuzi abali bakolera mu katale ka Ssaabasajja Kabaka akeekatwe akakwata omuliro gye buvuddeko embeera yaabwe tennatereera kubanga bakyakolera mu kyangaala newankubadde baatandika okuzzaawo obuyumba mwe baali bakolera. Bano olwaleero bafunye akamwenyumwenyu ku matama omuloodi wa Kampala omulonde Ssaalongo ennyini abalimu ezo nsuubuga bw'abadduukiridde n'ebikozesebwa mu kuzimba okuzzaawo akatale kaabwe era abawadde eminwe gy'amabaati 230. Bw'abadde abakwasa amabaati gano Ssaalongo balimu ezo nsuubuga abasuubizza okwongera okubakwasizaako n'amayinja ga malamu okulaba nga bamalawo ekizibu ky'ebisooto mu katale kano. Kajjudde ebitaba, kajjudde kasasiro, kajjudde empopogoma nga wano kye mba nkubiriza buli ssekinooma asobola okujja okuyamba akatale kano tulabe nga tukalevolinga tukateekamu ku malamu. Balimu ezo yeeyanzizza Ssaabasajja Kabaka olw'okulambula abasuubuzi bano abaafuna obuzibu kyagambye nti kyongedde okubakwatako nabo kwe kusitukiramu okuyamba abasuubuzi bano. Twagala okwebaza ennyo Ssaabasajja Kabaka yasiimye nti enjega eno weyaguddewo yasituse okujja okuzzaamu abantu be amaanyi era bw'atyo kyatuwadde essuubi nti akatale kano kagenda kubeera nga kagenda mu maaso. Kyobala naffe tuvuddeyo okujja okuleeta relief ey'amabaati kubanga Ssaabasajja Kabaka yalambudde abantu. Bandisabye benga abakulembeze tukwatagane ne gavumenti ne Buganda ne Ssaabasajja Kabaka okulaba nti tuteekateeka oba tuteekerateekera abantu bano mu ngeri ennungi. Balimu ezo agamba nti alina enteekateeka ey'okuleeta ebimotoka eby'amazzi ku butale okuyambako abantu mu mbeera ng'eno. Twagala okuba tufuna ebyuma ebigenda okuzikirizanga omuliro. Tugambe nti tulina ku divisioni wano emmotoka ezikiriza omuliro. Tuleme kulindanga nnyo za poliisi kubanga tezikola mu ggwanga lyonna. Ono era wadde gavumenti amagezi okusoosowaza ensonga z'obutale kubanga buyimirizaawo nnyo abantu mu ggwanga. Mwe abatunda kasooli mmwe, mwe abatunda gonja, mwe abatunda mu butale muyimirizaawo eggwanga lino. Ekyannaku tetufiiriddwako bulungi. Gye buvuddeko mwalabye nga bamenya akatale kaffe tugoba abantu kuva ku nguudo tubaze mu butale ate tumenya butale. Twagala tubeere ki? Weebale nnyo okwekwatakwata. Njaga kwebaza ssentebe Mukulu Ssenkungu, weebale nnyo taata, weebale ddala. Mukulu Ssenkungu nga bwe yali atuwa ekisaawe ekyokoleramu egundi kampeyini zaffe twamusuubiza bino nti tugenda kukwatagana tulabe nga tulongoosanga ekisaawe ekyo. Ssentebe w'akatale kano Ssenkungu Levis n'abakulembeze abalala beebazizza ababadduukiridde bwe batu ne basaba gavumenti okwongera okubatwalira enteekateeka zaayo nabo basobole okufunamu beekulaakulanye. Olumu bagaana okuzzaawo emirimu egibadde gikolerawo naye ekyenjawulo nti tetwafuna nnyo kutya nga tumanyi nti akatale ka Ssaabasajja ate ekyatuzaamu amaanyi empologoma ne yeetuukira. Naye kulwanga ku lwa gavumenti badde nsabanga bwekola katale looni naffe ate wadde Kabaka batyo katale looni bano bawe ku ssente wane za gavumenti ezirimu interest entono abantu beekatwe abagibwa. Ekisibo kyaleeta ebirungi empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka n'atukyalirako wano gunde. Enteekateeka y'okuzzaawo emidaala gy'abasuubuzi egyasirikira mu muliro ekyagendera ddala mu maaso. Katongole Moses, BBS Telefayina, Gambuuze.